Endobeso. Kugenda mu mukaagatanyirizo tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mutabize tetumuyingidde olowooza saawa zino omukulu amaze okutuula muzaamugula sebo wangi sebo nsanyusa okulaba kali sebo amanya nze Michael Semusu kansala LC2 era ngenda kwesimbawo 226 mpaka 231 naye mwami Kadima ekindese wano nina kye nawulidde ekulu ngandi ku radio nga njagala kutereeza linnya lyange nze neemanyi ng'eddoboozi ly'abantu era abantu banzikiririzaamu okusinziira ku bye nawulidde waliwo omwami oba yakubye essimu oba yabadde mu studio yakubye essimu yabadde essimu kati omwami ono tufe twamukubidde yagenze n'anjogerako ebintu bya swakaba n'ayagala okunnyonoona eri abalonzi bange abagenda okunnonda naye siri musanyufu era ekindeese wano nzize nga njagala mwami ono eiza atereeza erinnya lyange oba nze okutereeza erinnya lyange nga njagala wano mu studio ku kadde kano mwami Kadima siri nja tukwate empolampola tutambule omwami bamuyita Musisi yakubye essimu era nabadde ku radio Musisi ye yakubye waliwo omukyala yakubye essimu gagamba nti Musisi tumugambeko nedda ssebo siwuliriza nze akugamba omukyala yakubye essimu ng'agamba tugambe ku mwami Musisi okitegedde mwami Musisi akole ki ave mu kalulu kituufu bagambe nti mubbinkana naye kituufu muli ku Nuupu era ngenda kujja ku kadi ya Nuupu era pulezidenti wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wange kale siganye naye kati ekiriwo kiri kimu saagala ogambe nti omusajja yakoze ekina omwami ye bwe yagambye nti asuubira omuntu ayagala ave mu reesi ye mwami Semusu nti gweyagala ave muki era nemugamba nti asi Semusu watuuse wano ssaawa zabadde meka ozessaawa 10 nze nzize ssaawa ezakawungeezi nenjogera naye negamba ogumiikiriza nkwebaza ogumiikiriza paka ssaawa zino kituufu si byangu webala okukola kirungi naye nsaba tukikwata empola tuleme kirwanira gukyoyagala ki obusungu bunnuma mwami Kadima nkugambye ti eggulo nawulidde omwami ono ng'akkuba essimu ku radio omwami teyakubye essimu nze yamukubidde njalabatereeze anti wuliriza kyabadde bwekiti mwami Semusu nanti obusungu bunnuma mwami Semusu wangi sebo nze yakubye essimu nga nkubira omwami mugamba obubaka obwantumiddwa kali bw'oba gwe wakubye naye ebigambo bye yanjogeddeko ebigambo bino byannyiiziza nnyo era ekindeese njagala tukubire omwami ono asobole okutereeza erinnya lyange olwaleero cause bwe naddayo ng'erinnya lyange lyonoonese nga bwe yalyonoonye nnyo eggulo ebintu by'ensi eno si byangu kale gweyagala kwetondere njagala nitondere oba akomewo ku mpewo kuno atereeze erinnya lyange mu bwangu obw'ekitalo ko kali kati awo kanoonya akalulu nkanoonya era mmanyi ngenda kukawangula era abantu 226 mujja kundaba nnyina okukolera abantu kale simu yeno kweri eze naye njagala obeere mukakamu kituufu era nsebo nkulamusizza mwami Musisi kale sebo obulamu buli butya obulamu si bubi sebo nze mwami Kadima yakubiddeko jjo sebo wa biiti tuli ku biiti wano kakati mwami Semusu gwayogeddeko jjo mwina wano mu studio ze agamba ki Semusu ayomba agamba nti anti gwa mwogeddeko nadde gwa agambye nti Semusu yagambye abantu kakati ate yagambye abantu ng'abadde mukyala kakati Semusu ayagala omwetondere ng'oyita ku mpewo otereze erinnya lye Semusu sijja kumwetondera anti kakati wakitegedde nti Semusu si yayogedde ebintu ebyo si era ye yatumye mukyala wange ayogere ebyo ng'amutuma atya yamutumye anti kakati mwami Musisi wangi nze mbadde nsaba ekintu kimu omukulu ndi naye wano omwetondere sijja kwetondera Semusu sebo nakuwulidde eggulo ng'oyogera ku mpewo kuno ng'oyonoona erinnya lyange era ndi munyiivu eri gy'oli bw'oba toweetonze ngenda ku kitebe kya Nuupu nkuwabire bakusazeemu era ne kadi tojja gitwala nsobola kwetonda nze nayiseemu dda nedda ssebo tosobola kuyitamu ng'ogenda kunyonondera nze nyina abalonzi era ne wetugenda kati ogenda kulaba abantu we bagenda okunkubira enduulu we bagenda okumpanika nga bayimba NUP onaawabemeka Semusu onaawabemeka sebo toyina maanyi era tosobola kunsinga nze nteekawo n'omukono guno bagutemeko nga ndi wano ku mpeeza biiti
gwe ssebo bw'oba oyagala kakasa mbadde nsaba mwami Musisi Sebo. nsaba wetondere Ssemusu Yuno gye yagenze mu ddogo gye yagenze teryakoze. Sebo biveeko naye ati nsaba mukwatagana nti Apaana ne bw'anaakola atya kubanga akalulunzi gakafunye eddore ate akyayogera ki mukulu nanti nze kyembadde nfa kyakwonoona linnya lyange nze ndi ddoboozi ly'abantu era abantu bamanyi ndi ddoboozi lyabwe era bantaddemu obwesigwa 226 mpaka 231 genda kukolera bantu era ekindeese kyekyo agende ku mpewo kitegeeza gwe mukyamu era omanyi obunafu bwo sibangako mukyamu kyekindeese kati nakuwangudde edda Ssemusu tosobola kumpangula kakati Ssebo teweetonde sisobola kwetonda ekyapaana awo tugenze ku kitebe apaana nja bagenda kusazaamu erinnya lyo ne kati togenda gifuna lago wenkusangira ojja kumpulira bwana mukulu Ssebo mwami anti Ssebo kakati awo wakirinena kumwebakira bwebakira nedda Ssebo mukulu Ssebo akalu kaleme kututuusaawo katutuusizaawo naye nsaba mukakkane tekisoboka anti kati olwategedde nti si yakwogerako ebigambo era ye yatumye omukyala ate mukyala wabwe ababe mukwatirako wa Ssemusu aninnya akagere Ssemusu antambulira muzeeyi mukulu goninyirira buli wendaga otandika otukuba amasimu ku leediyo muzogerako swakaba yakubye na muzeeyi Musisi nze namuwulidde nabadde ku biiti mwami Kadima bino ebintu eba tebiwedde kati tebigenda kuggwa kati bwebiba tebiwedde kati tebijja kuggwa eba tunaava mu studio ebigenda anti nze nkubuulira Ssebo muzeeyi mukulu people power mukulu leka people power nga bwenkugambye bino tubireke bano tebagenda kumala mpaka zaffe Ssemusu mumukwatire Ssemusu okusirike mukulu lumirwa omuziki n'ebisesa kigenze ekintabuli ky'omuziki ekisinga tubadde ku lutalo wano lwa kutawuluza muntu nagoba muntu kufuluma tebibadde byangu nnyo bakukiwulira kale Haji Kadima, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid Ngambera Kabowa. Kakati abo tubasubiremu bukulembeze ekyo bunaabeera obulungi eri abantu abali mu kwerumaaluma bwe batyo naffe mbeera mutumazeemu amaanyi nga ffe ababeere be mugenda okukulembera awo mbeera ndeeta n'ekirowoozo nti oba mwenna babasazeemu balondeyo omulala atalina ndooliito hajati wuuno nze nsigadde ndi Haji Kasule naye abakulembeze bamwe basalewo. Haji Kaduma mukwano yo balotuweereza amannya Jati Nampanywa ne Kabowa naye abo nga bali bulala kakati kyova olaba nti n'obululu bugenda balema olw'ensonga nti n'abalala bagenda kwesimbawo ab'ebibiina ebirala kati munaabukayana munaayitamu ze mbadde mbasaba batule ku mmeeza bakkaanye nsigadde ndi Jati Nampanywa Kabowa wabalinnya Jati Nampanywa Kabowa nkugambye muliro ku muliro samiti ku nkokoto naye eryo lyonna bbuba ly'abakazi singa omukazi teyabirese ku leediyo yaliba tebiranda kutuuka n'eyo naye lengera bannange leero luno bano bagenze kweroga mugende mweroga ebinaanansi mumanyi no abalenyi bamalinde kawuku Jati Kibirige Mayanja Jati Madina Kibirige Mayanja balokubanga owuliriza doza Jati Madina ebintu babiwulidde mwanyinaze kadi mukirabe namwe muze mu lutalo lw'ebyokulonda bannange naye omusajja oli atidde Ssemusu abagabe mumukwatire mu studio tafuluma zebwakwala manzani ebusiika amulongo Yowaana Florida America government sad Ssemusu not appear to be a good leader either. They need a better candidate. Naye Ssemusu naye si mukulembeze tatunula kuba mukulembeze mutuufu beetaaga omukulembeze omutuufu kale nze Bosco Kateera Kinyerero y'omusajja musisono ono omusajja yawayiriza omunne nti nno mukazi wabyogedde ye mukyamu oyaze mu studio omusajja mutuufu naye oyo ali eri eba ye musisi atulekemu yakoze nnyo olugambo n'awaayira munne ye yalowoozeza nti nno oliye yamwogedde kate nga si yamwogedde katulekemu ono Bosco Kateera Kinyerere musisi weddeko kale wabale nnyo munaffe Bosco Kateera Kinyerere embeera batunze ba ku kitundu ekyo bonna si balonda bonna temubawa kuba bonna batabangufu
balabika balya n'enkoola tukoganya ku radio yaffe mwagala kimala mu kitiibwa Ankadima n'akabogoza mwebale tuweereza. Both of them are not leaders. Abanupu bombi biri abo babasazeemu. They are not exemplary. They are not good leaders. Tebasaana nakulembera abantu both of them. Mombeja Nakimbugwe Marie Nyanama. Kale ebali nnyo. Haji Kadima ne Anko Kabogoza mwebale tuweereza. Naye nze kyenjagala musisaamanye ti mukyala we yennyini yamuyeekera ajja ssemusu mu kamwa ke amuleke babbinkane byabwe ate tebeetema tumusaba busabi kuba eddoboozi buli omu ku mpewo yaliwulidde nga mukyala musi ayagala okujja bbaawo obwesige yayagala abantu baleme muwa kalulu nze bamanaamwe namaliga mukata misuwe bulungi omukulu Kadima ne Anko Kabogoza mwebala kutuweereza nze ndaba bonna si bangu kati simanyi ekigenda okuddako naye mu bataase bambi baddemu batereere yetuhaise Rebecca thank you so much Mama Rashida agambye atya Mama Rashida kale webala okubanga Mama Rashida kwoli ku Beat FM Mami Kadima webala kutuweereza semusi bagenda kumwebakira bannange anti byabufuzi kale politics kintu kimu tusobola obagamba nti akalulu tekabawula mukwasaganya obulamu kale tukita omanyi ngenda bugenzi kati wali bwenvaano ngenda ku studio yange ku Dibulo wali eri kawonya kitula kati abamanyiwo bo bamanyi n'okunkubira kasimu customer bange bo bamanyi bagenda okunsanga kale tukwatagana enkya sikyo tubagamba nti musule bulungi mere bulungi